oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nanti kakati in fact yagamba 2000 yagamba abantu 200 yagamba abantu 200 naye obulamu bukulu nnyo, obulamu bukulu nnyo. Abantu 200 bayinza okuba nga babeera kugamba amakanisa agamu nti bababeera batono naye nga ekintu ekikulu ky'ekyobulamu. Tugenze ku nsonga y'okuwulira ku baana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala olwo lwaki ensangi zino yenyawo tebalinga mu ab'edda za nsonga ki? Abaana ab'obuwala mu nsangi zino kati nze siyinza kuddawo naŋŋamba nti nnenya abaana ab'obuwala oba nti kwegamba nti oba mbanenya bokka, nedda. Baana ennaku zino sijja kugamba nti kunenya, wabula bwe mba nkitunuuliddemu nti tebalinga ab'edda, nti tebalinga ffe ab'edda. In fact bw'ogamba nti tebalinga ab'edda nga ffe ab'edda oba otegeeza ki? Nti mwe mwali bafumbi. Nti twali tetubuukabuuka. Anti ffe edda abazadde baafunanga obudde ne batubuulirira. Naye ennaku zino abazadde bali bize nnyo ate omwana awulira nnyo ekigambo ky'omuzadde. Kati ekigambo ky'omuzadde bwe kiba nga tekiriiwe, ennaku zino abazadde tetufunye budde kubuulirira abaana. Weewaawo nze abaana abange mbabuulirira kubanga nina okufuna obudde obw'abaana, era nkubiriza abazadde bonna tufune obudde obw'abaana baffe, si babuwala bokka naye n'ab'obulenzi. Naye nga kyandibadde kirungi nnyo abazadde ne tufuna obudde obw'okubulirira abaana abo, kubanga omwana bw'oba tomubuuliridde aba tamanyi kyakukola. Kyova olaba nga abeera awo n'akola kino n'akola kiri kubanga aba teyabuulirirwa. Era abaana olaba nnyo n'abalenzi abalina obuvuyo n'abawala abalina obuvuyo, bonna obalaba tebababuulirira kubanga omuntu gwe bateeseteese gwe babuuliridde tasobola ate kubuukabuuka. Kyogamba nti ennaku zino abaana ab'obuwala basenga tebakoze kimala babuulirira. Kakati ate ennaku zino ne basenga nabo balina abaana abaabwe. Kati nze nsaba abazadde bonna, abazadde abaami n'abazadde abakyala batwale obuvunaanyizibwa. Ebyedda omwana omuwala bamugamba nga ye ajja agenda ewasenga we egindi ate afune obudde, nga basenga balina obudde naye nabo tebalina kati budde. Bali ensi kwegamba ebaddusa sipiidi, bali ku sipiidi, okitegeera. Kati abazadde batwale obudde okubuulirira abaana baabwe. Kati nno okuva waggulawo kyaki ogitambuza otya eri etya? Ate kyaki yaggulwawo naye kyaki bw'ogikwata n'ogiwa Mukama yagitambuza. Era agitambuza bulungi. Bantu balokoka, enjiri ebuulirwa, ne ku Facebook ebuulirwa. Bwe tubeera mu lockdown enjiri esigalawo, mu word of salvation esigala ebuulirwa. Kyaki eri ku musingi ki? Kuba waliwo kyaki ezimu nga omusumba omu abukira basumba banne. Kati kyaki eri ku musingi ki? Anyway, nze kisiizira ku engeri gy'abayitiddwamu. Kati omuntu atambuza obuweereza okusinziira mu muntu ngeri gy'abayitiddwamu. Naye bw'oba oyitiddwa okubuulira ekigambo kya Katonda era kyekyo kyennyini ky'oba olina okubuulira kubanga kyekyo kye wayitirwa. N'ekyokuvuma basumba banne.
ate oba oyitiddwa kuvuma kugambye oba oyitiddwa kisinziira kye wayitirwa bw'oba oyitiddwa kubuulira kigambo kya Katonda ekyo ky'ogenda okubuulira okitegeera kati kisinziira omuntu bwe yayitibwa yesebo. Okay, nga tutuze mu byokwogera twogere ku church embeera ya church tunoza olukiiko wakafuna kube wagulawo church. Okusomoozebwa tufunye okusomoozebwa kungi nnyo era singa obuweereza tebwayimirirwa ku musingi gwa Mukama waffe Yesu singa bwaggwawo dda lwa nsonga ffe twali twatandika mu January mu 2020 mu January ne tugenda mu lockdown mu March nga 15 kugamba church ey'emyezi ebiri waliwo ogamba nti wakiri emyaka ebiri naye emyezi ebiri mwezi gumu myezi ebiri ne mugenderawo mu lockdown ne mala emyezi 7 8 nga temutandikanga ate ne muddayo ate muba mwakadda okitegeera ate era ne muddamu kugamba kusomoozebwa kunene nnyo ate n'ekyokubiri okusomooza okuli mu kanisa kwa kika kya waggulu nti abantu balinga abaweddemu essuubi eri obwa Katonda balinganga abaweddemu ekyo nakyo kisomoozo kinene nnyo kubanga n'omuntu eyali omulokole n'agenda mu lockdown waliwo abamu abaatuuka ne bagga oba Katonda yatukyawa oba Katonda taliiyo oba kiki ekigenda mu maaso okitegeera naye kati okwo kusomoozebwa nakwo kunene nnyo. Yesebo emikolo mugitukweka nemba tuyita twalaba bulabi bufaananyi temwatuyita bamawulire kujja tubabeererewo anti abantu 20 munnange twali tulina okugendera amateeka gaki ga gavumenti tugera sogaba watu baali abiri bokka ku mukolo baali abiri abaayitibwa baali abiri era sika muwala waffe oba muganda ffe ali atya gyali mulungi. Yes. Kati mami twagala okubuuza olowooza ensangi zino lwaki obufumbo busasise nnyo ddala mwana covid olowooza lwaki obufumbo busasise anti era okusomoozebwa kungi nnyo ate n'ekirala ekigambo kya Katonda kugamba omulabe naddala mu biseera bino eby'oluvannyuma omulabe sitaani ali ku sipiidi ate sipiidi ye yamanya nti nno obufumbo mu ntandikwa Katonda yakola Adamu ne Kaawa nga tanaba nakukola baana yakola Adamu ne Kaawa era eyo minisitule ey'obufumbo nkulu nnyo 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 kati sitaani yasooka n'alumba essente n'alumba kyagenda okulaba nga tawangudde n'ajjukira nti minisitule y'obufumbo yenkulu ennyo kubanga ndoze yatuuka n'akiraba nti abantu osobola obbajjako ssente naye ne basigala nga baagalana kubanga bali ku musingi gwa Katonda okitegeera kati n'agamba nedda kambalekere ssente naye nkubwe bufumbo kati sitaani ye sipiidi gy'aliko yakuba bufumbo era nkubiriza abafumbo kubanga ebiseera ebisinga akantu kabeera katini nnyo akacyankala nnyo abafumbo okitegeera naye nkubiriza abafumbo nti mutuule mukkakkane mujjukire mu ntandikwa gye mwava kubanga tewali kummwe ababiri tekuliiko yali malayika ate mumanye nti sitaani ayigganya obufumbo era yabuleetedde okuba nti busasika si mu lockdown mwokka wabula sitaani kati ku musingi gwalina kati gwatandise gwe gw'okumenya kubanga tayagala famire era amanyi nti bw'anaamenya famire n'abaana bajja kukola ki kulaluka era y'ensonga lwaki mu ntandikwa wambuuza nti abaana bawala ennaku zino lwaki bali bwe bati babuukabuuka tebatereera kubanga sitaani yamenya foundation ey'amaka okitegeera bw'amenya ey'amaka abaana abamu bakuze tebalina na bazadde kakati y'ensonga abamu sitaani abaleetera okufa ebintu ebifaanagana bwe bityo ku nsonga yennyini yesebo musumba waffe Pastor Mangi engeri badde otubuuliramu ennyini yemu eyamutuuseeko baawe baayawukanye simanyi oba bakiwuliddeko mbadde sinnabakiwulira ensonga ya Pastor Mangeri
okwawukana ne bbaawe nze nga nze kyenjogerako si kirungi bantu kwawukana naye ate kisinziira omuntu gw'oyawukanye naye oyawukanye naye otya kiki ekibaleetedde okubeera nga mwawukana bannaaye ebizibu bibeera mu maka osanga abantu ebweru nga beeyagala naye ng'ate ebiri mu nnyumba si biki si birungi bwe tebereza emyaka 10 ng'omukyala tobeera na mwami wo ng'abantu abafumbo nga buli omu ayita waakoze eki waasanze ekintu ekyo kibi era kiruma so omukyala Pastor Manjeri nze kyemugamba era mu advising okubeera nti ye ng'omukyala ebbanga ddene omwami lyamumalidde amudisappointinze kubanga emyaka 10 omuntu nga tobeera naye tozadde mwana myaka 5 mugumu tozaala kitegeeza omwami gw'oyina si yali omwami w'omuki omutuufu naye yali yamuzaalira abalongo yali yamuzaalira abalongo waba yamuzaalira abalongo kibi nnyo okubeera nga ate essaawa zino wazzeewo buki obuvulungutano kubanga omwami ate awasa ate omukyala ayagala kuzaala kwegamba bintu biryawo tebikola ki tebikwatagana naye Pastor Manjeri kyenjagala okumugamba nti mukyala akuze ate nange ndi mukyala ensonga ezo zisobola okutereera ne baddiŋŋana n'omuki n'omwami we singa omwami aba akoze eki akkiriza okuddiŋŋana naye kubanga ku bantu abo babiri nze kyennazudde omu tayagala munne omukyala alajja n'omwami amukole ki amuddire omwami nti ate atulaga nti agenze kukola ki kuwasa mukyala mulala Pastor Manjeri awo waliwo akabuuza engeri gye muli abantu abakulu kutuula ku mmeeza kukkaanya kulaba kikikola ki kigenda mu maaso kubanga omukyala myaka 5 mugumu okulabika essaawa zinene ng'olaajana toyina musajja agenda kuwasa okuleka oli ng'agenda kwagalako bwagazi ssente kyendaba waawo naye omusajja agenda okuwasa takola ki taliiyo sikumalamu maanyi osobola okukola ki okugezaako naye obufumbo kukkaanya obufumbo okutegeeragana mutegeeragane n'omwami wo musobole okubeera nga muddiŋŋana oba oli awo ofuneyo nekkaana simanyi nsonga ki egaana mwami okubeera nga mwetaba mu kikolwa eky'omukwano naye ensonga nga nze senga nsobola ogikolako neeterera bulungi nnyo omukazi ow'emyaka 5 mugumu azaalira ddala azironga akyagenda mu nsonga kubanga ekiraga omuntu nti nono takyazaala ensonga nga zikoze eki nga zirekeddawo naye emyaka 5 mugumu okyasobola okuzaala kiki ekireetera abasumba okuba nga baawukana mu mbeera eyo ng'ate balina kyaki basumba endiga zaabwe kiki ebiseera ebisinga nti ekintu kyetulaga mu bantu ffe si kyetubeera oyinza osanga oli kati mumulaba akansolinga abantu naye nga n'ebyo tebikoze eki tebiteredde oluusi omuntu gwe yawasanga si mukwano gwe ekyo nakyogedde dda nti bannaaye bw'oba owasawasa mukwano gwo bw'oba owasawasa omuntu gw'osobola okutegeeragana naye mu buli mbeera ate ekintu ky'olaga abantu ky'oba obeera kubanga pasita obeera muntu mukulu nnyo mu bantu ate bantu bangi ababeera bakwegomba abakugoberera kitegeeza ekifaananyi ekyo kirina okubawo ekyokukola senga twagala okumanya gw'oli mufumbo okuba tukimanyikidde mwe basenga mumanyi okuba nga mubuulirira abantu nga nenamwe temuli bafumbo bannaye mbaleetere mwami gwe mbamulaba ndi mukyala mufumbo omukyala omufumbo aggumidde bwe bati si baana abaakawondo bakakubya eddinisa nedda ndi mukyala mwanjule buli kimu ekyange kyakola ki kyatereera tetukusuubira naye nga olisenga abasereba okuvaayo ng'obufumbo naye butaataaganye temukisuubira kiraba nze ndi mukyala eyakuzibwa kyogamba Pastor Manjeri yakuzibwa alayika yabulaabulamu yensonga lwaki mumuyise ajje twogere ku nsonga za Pastor Bugingo agenda kuddamu awase mundi ogwokubiri ekyo kyogerako ate nga yali alina omukazi Teddy Bugingo kati alina Susan Makula agenda kuddamu awase omundi ogwokubiri awase Susan Makula Pastor Bugingo ne mukyala we Teddy ensonga zaabwe zaali mpanvu ensonga ezo saagala kuzireeta nnyo naye kyemmanyi yasalawo dda Pastor Bugingo n'asalawo okugenda ne Susan we then ne Teddy
naye yeetetenkanye ebyo byaggwa ezo ensonga sagala nazigendamu nnyo. Tegeeza owagira pasita Bujingo akukuba amakulu embaga. Of course kiri kyaggwa, beeta ne Teddy beeta kyaggwa. Ate omukyala nga akyayagala. Omukyala akyayagala bannaye omuntu omuwase n'empeta tulaba nti ebiseera ebisinga ya nabiwuliddeko naye munnange ebiseera ebimu kati Uganda ebintu ebimu byafuuka byawolokoso kati simanyi nakumanya. Naye yavuddeyo enyinyi neyewako obujulizi nti bayawukana badde bamaze emyaka 10 nga tibalina kye bakola. Omusajja amutidde future ye singa yazaalayo n'akaana k'ekikadde. Ensonga eyo gwe mami ogyogerako ki? Naye ennaku zino ndowooza obufumbo buweddemu ensa kubanga ffe edda bazadde baffe bamaama bataata babeeranga n'ensonga zaabwe naye nga tosobola na kumanya nsonga yaabwe. Okitegeera nga tosobola kumanya nsonga oba kiki okitegeera naye ng'ate baatuulanga ne bazisolovinga ne bazimaliriza. Kati siyinza kugamba nti oba musumba ono omukyamu oba ono omukyamu. Buli bufumbo nze ngamba Katonda ajja kusumulula ekisa bajja kuddawo bajja kutereera. Lwaki omwoyo guno guyingidde nnyo mu basumba naye balensa okwawukana mu bufumbo bwabwe ate nga balina okuba balolomodo w'abaana endiga zaffe? Ekyo kyekiruma ennyo kubanga ekiruma kiri nti omukulembeze bw'akyama endiga ezimugoberera zonna zikyama. Ekyo kyekimutawaanye kwekyo ekyamutawaana ekinene kubanga abagoberezi bw'olaba ekyennyanja kiva ku mutwe. Kasita omutwe gw'ekyennyanja gufa ebitundu byonna bifa. Kati omukulembeze bw'akyama n'abagoberezi nabo bakyama. Kati ekyo sitaani kyayagala, ogwo gwe mulimu gwa sitaani gwali mu kukola kubanga akimanyi nti bwe nnaakuba Bayibuli egamba nti bwe bakuba omusumba ng'endiga zikola ki? Nga zisaasaana. Kati ye sisitimu ya sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Okitegeera? Kasita akuba omusumba endiga zisaasaana. Kati gwe mulimu gwa sitaani. N'ekiruma nnyo okuba nti ate mu bakulembeze ate mwe muvudde ebintu ebifaanagana bwe bityo kubanga bangi abakulembeze tebalaze example nnungi nga tekyandibadde kirungi nnyo omukulembeze naddala spiritual leader okubanga alaga example kubanga ekigambo ekimuvaamu akiikiridde obwakabaka bwa Katonda. Abantu abamuwulira, abantu abawulira ekigambo kye bawulirira ddala ng'ekigambo ekyo kivudde eri Katonda. Abalaba ebikolwa bye balabira ddala nti ebikolwa ebyo biva eri mu bwakabaka bwa Katonda. Naye singa akyama abeera agenda kubuza bangi. Ekyo kirekawo eddiini yaffe ey'obulokole. Obulokole si ddiini, obulokole nzikiriza. Naye Mukama waffe Yesu yagamba nti nsimba ekkanisa eno ku lwazi naye n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Olwazi lwaffe ye Yesu kwe twasimbibwa era kwe kuli ekkanisa. Ekkanisa yenze, ekkanisa yeggwe. Ekkanisa si kizimbe naye ekkanisa yenze, ekkanisa yeggwe. Bugamba ki bw'osobola ogamba mukazi munno pasita munno alina emyaka 5 mu gumu yagyogedde yagambye asobola okuzaala omwa amagezi afune musajja mulala afune omwana ow'obukulu oba abuulire enjiri ya Mukama waffe Yesu ayambe abawala abali heart broken abuulirire abalenzi bwe tunaawulirira abaana ababuwala n'ab'obulenzi obufumbo bujja kuddamu ensa n'ekitiibwa. Kyensobola omugamba. Emikolo gitubuuba. Mami muveeko. Neyanziza nnyo olw'akaseera kano ke mumpadde Mukama abampeera omukisa.
Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our